Mesach embeera yali mbi. Bw'oba omutunuulidde nga alina kyalya oba kyanywa, asaana akirye ate akinywe oba akinywe nga tewali amukoonyeeko. Mesach eka nga taata takkiriza bidongo. Kyagamba taata yalibaddewo n'amulabako n'alaba kyafuuse. For his love of music n'agenda n'afuna omulimu, I think oba ewakase, baalinga batunda tapes. Mesach yamu ku bayimbi gw'onoonya olutalo lwa Mesach ne lukubula. Nti olutalo lwa Mesach ne gundi olunoonya ne lukubula. Teyafunako olutalo ne David Lutalo? Terubangawo. Ndowooza olutalo yasinga lufuna na Lutaya nga baawukanye. Ate anti era nkulaga nti ne bwe baayawukana because baali mu nsiko bonna, buli omu yalina a soft spot for the other, buli omu yalina respect for the other. Not because Mesach alina ekivulu, njamuwa credit, teyali mu muze gwa kuyiwa bivulu mu baggaaya abo bonna, teyali mu muze gwa kuyiwa bivulu unless nga mulwadde. I will say he's one of the most disciplined musicians that Uganda has or has ever had. He's one of them. Kati ekya papa, I think erinnya eryo ye yali ewa. Papa Mesach Semakula. And akijjawa, I highly suspect, eno mpandowooza yange, Mesach olw'okwagala ennyo music, Mesach faani wa Moses Matovu. Nkulaba. Nnyo. So Papa Moyi, Papa Moses Matovu, Papa Mesach Semakula. Abapasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate n'awagula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp n'awayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu, oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Zerujja bamikwano abagobya programu zange ez'enjawulo. Olunaku olwaleero programu ya njawulo nnyo kwezo ze muzze mulaba. Naddala nga mulimu okutematema ensonga. Olwaleero nsinzidde ku West Records, ekifo ekiteeketeeke obulungi, ekituulwamu omu ku bannayuganda abasalawo nti mu kibuga oba omunoonya abeere ne address. Omusajja ali credible mu byayogera, era nga nze nga we mutera omusanga muyita legend, olw'ensonga nti buli kyenjagala nga kitambudde ate era ku kiriwo abeera alina kyasobola okubeera ng'agattako. Omwami no gwe njogera naye si mulala, ye omwami Eddy Sendi Kaddiwa gwe tuyita Uncle Eddy. Nsanyusa okulaba ku olwaleero. Nange nsanyusa okulaba, kansuubire mu bye tunaayogera wanaabaawo omuntu kyalondamu ne kimuzimba. Naye omanyi nze okutambula n'abalangira nze seeyita mulangira. I don't see myself as a legend. I feel I still have a lot to do
Uncle Eddy ku mulembe gwe tulina ba legend abangi. Gwe tulina abantu abayita ba legend nga si ba legend abangi. Legend yali badde atya? Abeera muntu mukukunavu nga wax waliwo, accolades waliwo, gamba nga ayimirira wali ogenda okulaba abantu bonna nga basinza. Uncle Eddy nze nkusinzizza ki kirala ky'obuuyagala? Kakati nti challenge eriwo eri bweti. Ate nze nange nina abantu bakyali bangi bentunuulira nti abantu nga naddala mu art industry oba mwakikyusa mwakifula entertainment journalism but kale katukoze entertainment journalism. Nze nina abantu bentunuulira who are kissing over 40 years experience ku kalaamu wano nga bawandiika abantu nga Kalungi Kabuye, abantu nga Hassan Badru Ziwa, abantu nga Eddy Gabatte, Kako Wansi. Moses Serugo is quite senior to me. Okifuna nti abantu nga Elvis basudde. I know abantu abamu kubenjogerako n'abaana abali mu mawulire kati tebabamanyi. And abamu bavaamu completely, abamu bali at editorial level naki. Naye bano be bantu nange bennakulanga ntunuulira. Nja kuwa ekyokulabirako Kalungi Kabuye oyo. Eagles Production yalinga complaining anti yo tebagiwandiikako mu New Vision. Babawandiika baani olwo? Nga bali ku clear cut bawandiika kuba Juliana Aban. Kati lumu Kalungi Kabuye n'agenda ku Equatoria waliwo show ya Eagles. By then nga Equatoria eyo wakyaliwo ne swimming pool kwa hotel ngekyaliwo. Kati n'agenda waliwo show. Naye yavuma Eagles mu Luzungu. Kale kangamete yabavuma naye ya critiquinga performance ya Eagles mu Luzungu ng'obula ogamba nti singa New Vision yasigadde nga tegiwandiikako kye baali baagala yajjayo buli mistake. Akamu ku bye yawandiika yagamba nti Fred Maiso, singer songwriter of Uganda's best love ballad Ekimuli kya Rosa, looked like an undertaker. Ngategeeza kinti afaanana abakubi beebi yafaanananga nedda oyo undertaker. Undertaker be bantu bano abaziika abafu. Naye oli undertaker owa wrestling nedda oyo muveeko. And I think oyo undertaker owa wrestling erinnya yali etuuma nti ye okulwana naye omanya ogenda kufa. Eyo assumption yange. Kati Guy yatema sho naye nga bw'ogisoma nga buli wamu okkirizaganya naye. Okitegeera? Nti abantu bangi abali mu entertainment journalism today not necessarily nti alina kuba muyimbi naye oli akugamba reportinga music, reportinga ku shows, reportinga ki n'omugaa nti neminga ebivuga ebyo byonna ebiri ku stage awo nga tayawula bass gita na gita naye nga akulaga byenkola kati byalimu alimu entertainment journalism. So I am yet to graduate to be a legend, but that is me and that is how humble I can be. But thank you for the appreciation of what I do. Naye nga mwana abakabibye bali bangi nnyo. Papa Mesach Semakula omusiime agenda kubanga ajaguza emyaka 46. Tuyina ekivulu ku Kampala Serena Hotel. Njagadde Uncle Eddy atunyumizeemuko ku mboozi. Waliwo ebintu ebimu bye tutawabudde, waliwo ebintu ebimu bye tutaamanya. Tuba tunuliranga group
naye ku mulundi guno ng'ali yekka. Njagadde tubeereko ebyenjawulo bye tumanya. Mesach, our first interaction yaliwo emyaka nga 3 emabega oba 3 n'egigwamu. Twalina ekibiina ne mukwano gwange omugenzi Wumalu Katumba bakiyitanga emboozi. Bwe twali tukitandika ne tuyita abaana twakola auditions. Lubiri Odi Kampala, Kampala SS, Kampala High, gye twateeka information. Ne tufuna abaana nga 10 because Pride Theatre eyo we twali nga by then ng'etuuza abantu 305 naye yajjula first round ne tuddamu second round ne third round nga bazze kuvuganya naye nga twetaaga abantu nga 30. Mesach embeera yali mbi ey'obulamu ng'ava Buwaati naye ng'alina eggaali naye nga n'eggaali nkadde era kwegamba ye omu ku bantu nti bw'oba omutunuulidde nga alina kyalya oba kyanywa asaana akirye ate akinywe oba akinywe nga tewali amukoonyeeko yeeyongeze because he came from very, very, very poor background or a very humble background. But one thing I can say, era nsaba wabeewo abalaba interview eno naddala abavubuka abayimbi abapya, saagala kigambo bato, abayimbi abapya, mumakinge my words nti Mesach yali ayagala okuyimba okuva ku lunaku luli nga zze okweyanjula mu auditions. Yes. Abayimbi baffe abasinga abaliwo problem gye balina basinga kwagala nnyo ssente, basinga kwagala nnyo fame, erinnya, basinga kwagala kwegamba the pose. Okitegeera kavimbo ti oli atekeko enjegere atekeko shades engatto naye nga bw'ayimba weebuuza omusajja akaaba abadde ki atukoza atya naye ng'ajirira okufaako obufi oba n'osanga omuntu nga afuuwa mulere naye ng'ali off key naye ng'ayambadde engatto enyirira nga alina ebox ye mwatambuliza omulere ng'ataddeko jacket naye nga the actual skill ate emboofu. Abayimbi abali mu generation ya 2000 abasinga n'okulaba nti bakyalemeddewo weebali bajjira ku passion, bajjira ku talent. So kuzaayo ku Mesach nti Mesach twali naye mu emboozi. So ayitawo mu auditions yeegata ku emboozi naye ng'abaana bangi twatandika n'abaana 10 kati nga tulina okukendeeza numbers paka tuddeyo ku 3 tusobole okufuna abaana 3. But remember Mesach eka nga taata takkiriza bidongo kyekiri kyagamba taata yali baddewo n'amulabako n'alaba kyafuuse. Era Mesach taata yamulemesa nga bw'ogamba nti tugenda kukola rehearsals paka sawa 2 ez'ekiro nga tasobola nga mumukola mutyo. Kati ne tumugamba nti ddayo osabe taata akukkirize, taata n'agaana. For his love of music
n'agenda n'afuna omulimu I think oba ewa Kase. Kase balinga batunda tapes. Be bantu abalinga kati abantu bonna abasinga aba generation eno bamanyi kasiwuukira. Ngezaako okulaga nti his love for music. Kati bw'aveeyo n'agenda ewa guy bamuyita Timu Kizito. Timu Kizito yalina studio nga Timu Kizito ye producer wa Ebony's studio ng'eri Kibuyaawo nga wali Toto nga opposite side waliwo National Water and Sewage Corporation offices ng'oyingira mundaawo n'agenda akole mu studio. Kwegamba ngezaako bino lwaki mbinyumya njagala atulaba naddala ng'ali mu music oba ne bwe batali mu music amanye nti ne bw'otapapa nnyo okay naye awo wonna a picking experience nti wali at least yafunayo experience eya distribution agenze mu studio n'afuna experience ku production ku recording ku voicing naki okifuna so but later on taata ono amugula atya olwo actually I think yavaayo ewaka kwegamba omuzimu gw'endongo nga gulinnye yavaayo nga bali ne Geoffrey Lutaayo oyo ne bafuna akayumba ke baapangisa ku lw'essalaama ng'embeera yakweyiya nnyo. Lutaayo bakwataganiramu emitoozi naye yali omu ku baali kaakati Lutaaya yaliyo naye Lutaaya emitoozi Umaru Katumba bw'afa emitoozi egwa kaakati Lutaaya n'akola ekibiina kye nga bakiyita Gibros. Watandikawo ebibiina awo bingi kati katolubwamu oyo owa Diamond Ensembo ng'ayagala nnyo okuyimba ali ne Mariam Ndagire naye ayagala nnyo okuyimba kato n'akola Diamond Ensembo Diamond Production. Kati bw'akola Diamond Production n'ayita abantu abavubuka abato abaaliwo nga ekitone balina okwagala balinamu ku kuyimba bamanyi okuyimba kati omwo mwe mwali Lutaaya Angela Kalule Mesach Semakula Seruga Fred Maiso kati nja kujjira ku Martin Nangume kakati Kavuma najjanga manager KT Events and Beyond. So Diamond bwesasika definitely buli muntu amanyi lwaki ebibiina bisasika nsasula Diamond bwesasika abaali basinga obungi ne bavaamu baddawa bakola Eagles Production. Eagles teva mu Emitos eva mu Diamond Production. Eagles yava mu Diamond kitegeeza Uncle Kata alina omukono mu bayimbi bano ogwadde abalinamu kakati Kato kye yakola Kato oyo is another truly genuine artist. Teyayingira kunoonya ssente. Kato wa talent wa passion. Oluvannyuma ssente zijja era n'abantu ne bazaagala ne bazisaba naki naye entry ye ya talent ya passion si ya ssente. Kato kye yakola n'ayagala okureplacinga ababaddewo. Kati mu kureplacinga ababaddewo n'aleeta Ngume adde mu kiti kya Seruga ddoboozi ddene ne structure nga bwebalaba almost bakola ki basportinga bulungi n'anoonya Roy Kapale ando manyi band era beauty ebeera mu band kati otunuulira Afrigo ng'erina only one
original founder member. Nga basigadde bayingira mu buyingizi. Bajja onaafa newajjawo ono n'agenda bagenda ku trip era ddali newabaawo asigaddeyo newajjawo amureplacinga bwe batyo. Ate nga Uncle Eddy kizibu nnyo omuntu okubeerawo n'agamba nti ono teyaliiwo ne ye yaliwo. Asitabalaba omwami papa. No, nedda sina batovu yekka. Kasita performance eba nnungi. Okitegedde? Yes, performance kebeera nnungi. Kubanga Uncle Eddy ndwawo okulaba bali abalala abamu. Naye ate munnange babaawo. And ate balina kye bakola kinene nnyo. Okipinga ekifaananyi nze kyendaba. Okipinga ekyo kyolaba. This I will quote from Mwami Matovu kennyini. Nti mu band osobola okusanga omuntu ng'akwata sheeka oba tamboline. Sheeka ke kantu ako akalinga akalekwa akatono nga kaleka akasitiiki wano bwe kati nga kanyeenya kokka. Oba n'amala n'akwata tamboline bw'ati. Ako akalega ako kowulira kirinkiri. Sebo kalina oyinza okusanga nti kalinga royco mu bijanjaalo. Waliyo abantu ng'abeera mu band ng'abaakinga bubaakinzi naye nga singa ojjako ebivuga byonna nga eddoboozi lyayimbamu mulimu akaloboozi kayita buzi yoyo nga ke kokka kayimba mulimba yoyo naye nga bw'ogatta yoyo gwayimba n'ogattako n'ebirala it becomes so rich. Okitegeera bulungi era kyova olaba nti emirundi mingi kizibu nnyo owakabaati okuba band. Owakabaati ntegeeza omuntu ayimbira ku CD. Ye kabaati. ke kabaati CD okitegedde okuba band DJ Surayo kizibu nnyo omuntu oyo okuba band. Twagala okumanya founder owa Eagles Production. Omanyi band tujja gamba nti Lutaaya yateeka mu kino yateeka mu kiri nenjagala idea founder wa Eagles Production Mesach Mayinja Semakula Lutaaya Seruga Sekamati be bantu mukaaga. Fred Maiso yali afudda. Sorry, ne Maiso. Yali akyaliwo. Ne Maiso. Be batandika Eagles Production. Ne bafuna Kavuma Musa. Nga manager waabwe. Ebiseera birayi yalina ssente. Ye yalina ssente. Ate nga he had love for music. He had money. He had love for music. He was nga basingako obukulu kati nga bw'abaako ne waagenze n'abaako kyayogera. Omanyi ebintu bikyuse nnyo kati. Edda ebifo bingi ng'omuntu alina kuba muntu mukulu yagenda. Nga omuyimbi omupya oba omuto nga tosobola kugenda kwogera na Lusiini era nga aba ajja kuseera. That is bw'oba osobodde n'omutuukako oba mwami Kasiiwuukira mwami Bugembe omugenzi kwegamba nga beetaaga representative nga beetaagawo omuntu baali beetaaga omuntu ow'ensa omuntu azitowamuko sente alinamu ate omuziki agumanyiiko and agwagala okiraba and nga kyakola abakkiririzaamu kuba nekyo nakyo kiri very important. Biba byakweyiya. Uncle Eddy yogera ku taxi yatundibwa. Emboozi ya taxi eyo nagikoowa. Lwaki ate Uncle Eddy? Mwami Lutaaya yatunda taxi ye. Taxi yatundibwa. Naye sente zaamusasulwa. Okitegedde?
and I'll tell you and I'll tell you bonna nga bwe mbakumenyedde kuva ku Kavuma paka ku Sekamatte ku beginning they all chipped in one way or another. Buli omu alina yalinanga contribution. Kyova twawudde ffe abalowooza nti Lutaaya yali akutte ekintu. Lutaaya contributed. Era buli omu. I will tell you another thing. Nti Machazi baayawukana. But abantu abo balinayo a level of respect for one another. We batandikira. Fred Maiso ye yali the most experienced musician in the whole lot. Lwaki? Yali yayimba dda. Yali abadde mu Central Volcano, yaliko mu Pride Band, yaliko ku Sharing Band, ye yaliwo. Bano baali bato. Loluyimba yalufumiza ekimuli kya Rosa. Lwaliwo already. Okay. Awo yali wamaanyi. Then Mayinja ye yali star mu kibiina nga kitandika. Yalina luyimba ki? Yalina necklace, yalina Kireya, n'aleeta Dorini. Okay? Era ng'abantu bagamba omanye Uganda tulina ekizibu twagala nnyo okutaaginga omuntu ku buli kintu. Okitegeera ne baba media house abantu olaba nga bafiirawo bagitaaginge ku muntu. Yagundi. Ewagundi, eyugundi, abo bagundi. Okitegeera. Yet entities ezimu ebeera company naye abantu bo banoonyayo era gwe bataagingako. Kati abantu baali batandika nga baga nti tugende mu Bamayinja olw'ennyimba ze olw'okuba ye yaliwo Bamayinja. But okubeera nti Bamayinja it doesn't mean Seruga didn't contribute. Ku beginning it doesn't mean nti Sekamatte didn't contribute. It doesn't mean that Mesach didn't contribute. Mpozi mu bandi awo nga buli omu yeekwatako ng'omuntu. In terms of from your music. Kakati mu kusooka nga bw'oba n'oluyimba lwo weebuuza ku banno. Nga group. Why? Badde nakyempandiika wano. Webiseera bye tewaali ba songwriter. Ng'olina kwefaako. Era ennyimba ezimu ng'oli achipinga in nga chorus ya mulala. But the main title goes to waliwo ennyimba ezimu nga n'agambibwa nti yaluwandiika nga contribution ye yasingamu obutono. But because yali idea ye. Okitegeera? So nabeera nti ye project ye. But I credit Mesach for one, his love for music. Two, n'abeera nti yafuna niche yezuula nga ye mu mukwano wajja okuyita. 3, Katonda n'amuyamba n'amuwa obwongo n'akuba ennyimba ezinyumira abakyala n'akuba ennyimba nga abantu abalala basobola okuzambala. Okay? Kati then ne communication skills ze since time immemorial up to now nezijja zibanga nnungi. Si bafaani bokka, communication skills nnungi nnyo n'eri banno b'okola nabo, n'eri ab'amawulire, n'eri ba distributor, n'eri ba promoter. Abayimbi baffe abamu bandibadde balungi
oba bandi kaliya zaabwe zandibadde wala naye feemu bwe yajja abantu abamu bafuuka kitalo. Yes, and at one point mu kwezuula kwe yayambala ku njegere nga bw'ogamba nti abantu bangi baasiba ku dread zaaliwo at one moment or another. Okifuna omuyimbi omusajja amanyinya alina okuba ne dread, alina okukola enviiri. Okay, yakolako ku nviiri nga ziri mu paamu. Nga bw'olaba kati simanyi baba kibayita ki naye nga zirimu ebizigo. Tebyali bya lutalo na ambassador Sali. Uyu lutalo abisanze luvannyuma. Nabali babirina Ssekamatu oyo yasibako ku nviiri. Kwagamba nti nabo kuba baaliko abato. Not because Mesach alina ekivulu. Njamuwa credit. Teyali mu muze gwa kuyiwa bivulu. Mu baggaaya abo bonna. Teyali mu muze gwa kuyiwa bivulu. Unless nga mulwadde. Ebyaddala. Naye ekirala ekyajjawo ekyaleeta ennyo bandi okusasika n'obutaperforminga bulungi. Baagenda ne batandika ekintu ky'emikolo ne kiyingira. Kuyimba ku mikolo. Embaga n'okwanjula zaakola kinene nnyo mu kuyuzaayuzaamu groups ezo. Zakikola zitya kuba mbadde manyi bongera kufuna kasente. Kakati embaga ezimu nga tebapangisa group yonna eba ya bbeeyi. Natwala muntu omu. Ng'oli ajja kutwala mu lutaaya. Kuba yalina ennyimba z'ayagala. Oli n'atwalamu Mesach. Omulala n'atwalamu kusaasira. Omulala n'atwalamu Aruna Mubiru. Omulala n'atwalamu kusaasira. Awo ne Nantume naye atandise okujumula n'atwalamu Nantume. Kati bandi n'etuuka okusimbula egenda eka yabwe. Ng'oli alina kumala kuba mbaga emukono asalemu abasange. Factors nyingi naye n'embaga za contributing kinene. Ng'era bw'olaba ne theatre is struggling naye ng'ekimu ku byalemesa ne theatre nakatemba kutandika kubeera ba MC. Muri hasinga omuzannyo nga Patrick omwali mugenda ku stage nga akyali Lugogo MC owe Masaka ku mbaga y'omugagga. And ate olumu ne kijja kiba nti owa MC bumuwa miliyoni 4 ezekutte nga wano weekend abadde tagenda kuziweza. Mugenda tema n'omusaasira nti oba omutadde ku minzaani kiba kigezo ky'amaanyi. Okitegedde? So birimu kubisasa groups ezisinga. Exactly. Njagala tusembere kati manyi tusobola okwogera bintu bingi nnyo naye kati njagala tusembere ku kiriwo kati tusooke n'erinnya Papa Mesach Semakula. Omanyi buli bwendaba omuntu ndaba ali werukaminga bwerukamizi naffe abalisanga buli omu n'otomera litomere Papa Mesach Semakula lyo lijja litya n'okuba nti ate lyamwambala ate era ne limunyumira buli omu nga talinaako debate yonna. Abaana abato bangi abazze kaakati abalaba Mesach nga muzeeyi. Kati nze nfuna obuzibu okulaba Mesach nga muzeeyi kuba nze musinga obukulu. Musinga obukulu without a doubt. Naye jjana mu mukaaga gy'egyo. I think gy'egyo. Naye nga nze musinga obukulu. Abantu bangamba bajja okujjayo ebijambiya ne battema. Nedda bambi. Nedda. No. Ate nze nali manyina nti oba ali wa 44 ba 45. Okay. But kwegamba olaba nange abantu bampita muzeeyi olumu and I'm like, are you sure? Nga nze ndaba ninganga bw'olaba Dani Mukisa nti nga ndaba nti ndowooza nenkananga Dani twenkanaawo. Ekyokunyiri Uncle Eddy okikuumye naye abantu bakiyitiriza nti Uncle Eddy eri. Naye abamu anti boogeza n'obutamanya. Naye but what I'm saying kati ekya Papa I think erinnya eryo ye yali ewa Papa Mesach Semakula and akijjawa I highly suspect eno mpandowooza yange Mesach olw'okwagala ennyo music
Mesach fani wa Moses Matovu nkulaba nnyo. So papa Moyi, papa Moses Matovu, papa Mesach Semakula. Kadate najja abeera nga olw'okuba nti he's a very disciplined musician without a doubt. Mesach y'emu ku bayimbi gw'onoonya olutalo lwa Mesach ne lukubula. Nti olutalo lwa Mesach ne gundi olunoonya ne lukubula. Teyafunako olutalo ne David Lutalo? Terubangawo. Lwali lutalo ku group yonna yonna nga omulenzi omutale Sefireti? Tewabangawo lutalo between Mesach Semakula and David Lutalo. Tewabangawo. Eagles eyo yalina ekintu teyalaba ku muntu yenna nga threat. Banga omusajja akuba kapaapaala n'asunulula disiki endala awo ne bagamba waliwo atulungi. Mu kalenda yonna neegira eti never. Musisi nayo nkuzaayo ku kiri sebo Katonda nampa ssente nziramu nenteekawo nenkola concert eya Eagles production ebo n'abalamu abaliwo oyinza okutya nga bakuba nkadde zokka nali kuli bino nti mpya zokka oyinza okutya gemaanyi gaabwe. Gundi lutalo tabeerangako threat eri Eagles. No, never. Ndozo lutalo yasinga lufuna na lutaya nga baawukanye. Ate anti era nkulaga Mesach tavanga yokko kulumba mwami lutaya n'alumba publicly. Lwaki guzaayo wali tine bwe baayawukana because baali mu nsiko bonna buli omu yalina a soft spot for the other, buli omu yalina respect for the other. Nti kabeere lutaya nsobola okugamba tewaliiwo lutaya bwe yali agambye nti Mesach mubi, Mesach ali bwati naye yanyigamuko okuziika taatawe okujjako okugamba nti abo bagende yasongako ku lugalo nti gundi mubi yagamba bagende n'obusungu bwe yalaga ye nga ye. Ekirala kagambe kino Mesach gwe nze alina issue yonna agireete but I will say he's one of the most disciplined musicians that Uganda has or has ever had. He's one of them. Nange nja kuwa credit bwe yeetagisiza agassa abayimbi ba generation eno. I think buli muyimbi abadde n'ekizibu Mesach mulabye ng'ayingirawo n'agattawo. Kyongera ku credit ku CV ye. So kati olumu titles abantu bagenda ne bazifuna bane bazeewa naye ng'ate temufiitinga. Okitegedde? Emyaka 46 gyaleese mikwano gye be bazirunda. Twabalabyeko ku Papa's Sport. You know, waliwo obuntu obudda nga wafumya just a statement ng'olina ebintu bingi by'olowooza. Mesach ogamba nti lutaya abadde tagendanga na ku Papa's Sport tamanyi bwe badde efaanana. Mesach abadde tayuzayuzanga lutaya ku kya honorable. Ogamba tumi byabadde bikola statements nyingi ate nga bipa memories nyingi. How do you see life after kyabaddewo? If it was genuine, it is good. I'm for peace. I'm for love. I'm for positive energy. Buli lwendaba abantu ababadde nga tebakyali close nga bali close. Nze ekyo nkisanyukira. Mesach is my boy. He's my man. I wish him all the luck. And I know yatekinze a right decision. Nafuna Fenon events okukola production. So he's on the right track. And unless otherwise, abantu bagenda kubeera bangi. Naddala nti ne banne bamuwerekeddeko. Butereevu. Bigambo ki
ebino sigala on record eri Mesach Semakula today? I can only say asigale nga ali kikyali. Let him be true to himself. Tulina obuzibu mu society yaffe naddala ennaku zino. Abantu bangi they are not true to themselves. Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala yawo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo. Kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.